referral to appearing. Our for every day. Kaakano ziweze ennaku 5 nga Akwatidde FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'egwanga Nathan Nandala Mafabi nga asiisidde mu bendo lino erya West Nile mu kaweefube gwaliko okuyega abantu bamulonde ku ntebe y'obukulembeze bw'egwanga omwaka ogujja. West Nile was known for tobacco, for cotton. Now you have nothing. That's why you have no cash crop, and the reason is basically they destroyed the economy. Mafabi olwaleero amakanda agasimbye mu disitulikiti ya Maracha n'ebitundu eby'ebyalo ebya disitulikiti ya Arua. Tebalina kye batuyamba kubanga bw'otunula ate mu bye-education tetulina secondary schools imagine eya gavumenti gye bazimbye ku mulembe gwa Museveni. Abaana baffe bakoma mu primary 7 n'agiddamu emirundi 4. Tetulina njira sinungi skuli. Tulina secondary mu Yoka. Tubade tuyagala batuletereko secondary ndala zibereko ba 2 oba 3. Ku ssaawa nga 7 ez'amalya g'ebyemisana Nandala akubye olukuŋŋaana lw'olusookedde ddala lunaku olwaleero mu ggombolola ye Arivu bw'abadde tanaba kugenda ku nsalu ya Uganda ne Congo mu kabuga ka Arua Makaku akasangibwa mu ggombolola ye Aivuni nga wano wabaddewo n'akatale k'omubuulo. Nandala wano wasinzidde n'akiikira ensingo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'okukozesa ensimbi empitirivu okukuba ebipande n'okubitimba eggwanga lyonna n'agamba nti omukulembeze abaddewo kakati nga gikunukkiriza okuwera emyaka 40 by'akoledde eggwanga bye byandibadde bimwogerera. We have been here for 40 years and I'm so surprised that President Museveni can make posters, t-shirts and billboards. With spending over 1 trillion shillings, why didn't he bring this money to support you in your businesses so that you can be better people? Nandala abuulidde abalunzi nti tebagwanidde kwegayirira gavumenti kubatuusaako obuweereza bulungi kubanga ogwo mulimu gwayo okukakasa nti bannayuganda bonna babeera mu mbeera ennungi. I want to tell you that we were suffering because you have decided to keep quiet. The government does not do you a right, a privilege. It is entitled to do for you your rights. Nandala era ajjukizza abantu abakola emirimu egy'enjawulo nti bandibadde tebasasula misolo mingi kyokka abantu abagikuŋŋaanya olw'okugikozesa obubi kye kibaviirako okugyongezanga buli kaseera. You to make a change so that we change the government so that your taxes should work for you. A government does not do you a favor because you elect it and give it resources to do work for you. So that's why the taxes are high instead of being less. So you give us an opportunity when that stops. The taxes will go down so that goods will cost less. Nandala bw'avudde wano yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Maracha gy'akubye olukuŋŋaana lwe olusembyeyo olunaku olwaleero. Nandala olunaku olw'enkya agenda kubeera mu disitulikiti ya Madiokol ne mu kibuga Arua. Gerald Damulira agafeyo ku Spark TV eno mu disitulikiti e Arua.